President Museveni yawadde omukyala akiikirira aba UPDF mu Parliament Brigadier General Flavia Byekwaso yagenda okubeera ate omwogezi w'eggye lya UPDF okudda mu bigere bya Brigadier General Richard Karemire. Katono nnyo ku bikwata ku mukyala ono, omukyala Byekwaso ono ye mukyala owokubiri addiridde omukyala Lieutenant General Proscovia Naraiso okubeera abamanyi mu UPDF ekituuka ku nsonga z'abakyala amadalaka. Era omukyala ono yagenda kuba omukyala asoose okwogerera ekitongole ekya UPDF. Kakati Brigadier Richard Karemire bamwasayininze ensonga z'okuba nti agenda kubeera mu Secretariat ya East African Community, agenda kubayo nga Defence Liaison Officer erudde eyo. Kati ensonga zino kalondoozi oziraba otya enkyukakyuka zino zonna zijja nga omanyi ekikubya bannayuganda amatu okubeera nga bagamba ki ekigenda mu maaso. Enkyukakyuka zino bwe zijja ng'essaawa ya leero twetegekera okulonda abantu beebuuza abaffe ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ensi bw'etabuka enkyukakyuka efuuka ya mpaka. Nakuwa ekyokulabirako Joseph Stalin yakulembera eggwanga lya Amerika, eggwanga erya Russia mu myaka egyasatu. Naye yakozesa nnyo yali IGP bamuyitanga Nikola Yazef, yali akulembera poliisi n'ebitongole byonna byali bikola amazambi gonna. Nikola Yazef yakolera Stalin ekyuma ekitemula abantu mu kye batuma Great Purge. Abantu ne bafa nnyo nga buli ayogera obi ku Stalin bamutwala ku kalabba n'atemulwa. Kakati oyo Nikola Yazef byonna bye yakola nga mu kiseera ekyabikolera mu linnya lya president era nga bwajja wayogera agamba nti mbikola kubanga twagala kwekumira mu buyinza. Buli avaayo n'ayogera ebibi Amerika yemusindika. Etegedde bulungi nga bwabyogera ngera binyuma ne Bulaya nti nga buli muntu abikkiririzaamu. Ensi bwe yatabuka nga Soviet Union bajabuluzaamu n'ebyaliwo, Stalin kyamukaka okwekutulako Nikola Yazef kubanga bannansi batuka ekiseera ne bagamba tukooye mu ddoboozi lya Brian White. Otegedde bulungi ne babyogera byonna mu mbeera eyo nga bakooye. Era yakwata Nikola Yazef n'amugoba n'okumutemula n'amutemula mwaka gw'olukumi oluusi enkyukakyuka ezimu ziba zeetaagisa. Kambuuze ekisookerako ddala wabaddewo ebigambo ebitambula social media nga bifuuse ebikambira ng'embidde empaate. Mbu simanyi omwogezi w'amagye ava mu Western Uganda, simanyi omwogezi wa Konde atunda ennyama y'egindi, simanyi akulembera lufula y'egindi, bonna bonna bava mu gundi y'emu. Ensi etabanguse. President Museveni musuubira kukola ki? Ng'omuntu asomye ebyafaayo, ng'omukulembeze asinga okubeera omukulu wano mu Africa atunulidde omu ku basinze okulwa mu buyinza nga n'atunulira ensinga evaako ku nsonga ntono nnyo bw'eti, omukulembeze n'avaako. Omusuubira kukola ki? Kabawe kye mwagala. Nakugamba nti obuzibu okuggulawo mu Kampala si kuba nti no kye kituufu, naye olw'okuba nti politics alamula olwaleero agamba nti bw'oba oyagala akalulu ggulawo. Fe abalonzi bo baba mu akedi era bw'obateeka ku kamera bagamba so President Museveni fe abamabaala abo abamabaala tugule kubanga bano bebakulemesa akalulu mu linnya ly'obutabuuza nti twandibadde tubuuza bano bakyenge nti mukulu akyenge gwoteekawo ekisiikirize gwoteekawo eddaala lwaki tokkiriza abantu bakubuuze nti naye mukulu watugambye wali yafudde naye tuleetere ku bifaananyi ebiraga nga ali critical ill. Ebintu bwe bityo bwebanga bibuuzibwa president aba alina okukola byonna byetuwogeddeko nga nekino mwekiri kubanga president atuuse ku kisenge nti eggwanga limubanja buli kimu nti OLDU watta omuntu president abeeko kyayogera n'abayita embizi n'abayita nana byabayise bibaluma nabo ng'abantu aba alina kukola kinga omukulembeze aba alina kukyusaamu mu mbeera ebintu bitambule ng'abantu bwe babyagala and I think eddoboozi yalizzeemu ku lw'abantu. Kale nga tumaliriza Uganda twakafiirwa abantu 4 COVID-19 bemmanyiiko abakyala 3 n'omusajja omu. President Museveni mu kwogera kwe okwasembayo yagamba nti abantu bangi beebuuza ebibuuzo nti ye abaffe Uganda tufa ddi kakati abantu bano bafu ate bw'oba ogoberera alipoota ezifulumizibwa ekibiina ekigatta ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization kiba nekigamba nti Africa tujja kukosebwa nnyo ekirwadde kino lwa ensonga nnyingi kuba gye kyatandika eri mu bazungu kitandise okudda eno mu Africa ate Africa bwetunuulira ebyobulamu nga biyimiridde oba oli awo tukyali bubi nnyo kalondoozi twakafiirwa abantu 4 kiki ekiddako? Ekiddako oba kyetusaanye okumanya munnayuganda bintu kozi social distancing byagana takisi kati ogirinnya tekyali sanitizer akufuira obukookolo omuntu ateekako nga bwayagadde. Ekiddako kakasa abantu nti ddala bafa covid wawulidde RDC nga atabuka wena misinde nabyogedde amayi waliwo ebintu byetwogera ne babituteekako kalondoozi byokuma omuliro mu bantu sinakuma omuliro mu bantu abantu balina obuuza ebibuuzo baagala okunyumirwa ekirina okuddako gavumenti kakasa abantu nti ddala bafa covid. Ebigambo bye bisembayo. I think
bye twogera bino byonna bisobola okuyamba ensi okutereera. Omwogezi omu bamwita Albert Einstein yagamba nti ekiseera kituuka ng'omuntu alina kwogera ku ebyo byakoze so nga byakoze bye birina okwogera olugero. Njagala okwebaza abakozi bonna mwebale kukola mwebale kuyiiya abayiiya mwebale kubeera abagezi ate mwebale kukola abakozi. Nze Kalondoozi njagala nnyo okulamusa abantu b'e Makindye Salama gyenva mwebale kutulaba n'emikwano gyaffe mwenna naddala mu mikolo egy'okwanjula. Nayiseeko e Makindye eyo waliwo awali road block awaawo ebinnya bannaayo okuba ekinnya simanyi kumanya naye bannaayo nze kanjogere kana akasembayo baatugamba nti oluguudo lw'Esalama lwa 2021 naye oluusi byonna bye tukoze mu mbeera ya covid bibadde bya emergency. Oluguudo olutwala abalwadde lutuusa bafu oluguudo lubi nnyo. Tolina kyotugamba Lord Mayor, tolina kyotugamba nga tewaliiwo mbeera esobola kuteekawo emergency check up ku luguudo olwo bannange. Tolina kyotugamba mulya nnyama ow'e Makindye byonna bye twogerako okutaasa abantu abali ku nnyanja Nalubaale wanene Munyonyo tebigasa ng'omuntu bw'amala okulwalira ku nnyanja agenda Kiruddu ate ng'afiira mu kkubo. I think abantu balina okufuna okwanukula ku bigenda maaso Salama oluguudo olwo bannange let us change to diverting oluguudo tuluyambe lulamuke. Oluguudo lubi afazali oluguudo mululime mulukole sente bazirina teruweza na kilomita yadde 10 awafu tosobola kutereezaawo biswaza ebintu ebyo bannange. Waliwo bw'oyita Emmenge no booti noyita ku radio emu awo ng'oyambukaawo kagu ekikutwa ku kooti maashaawo wonna wafunda kale program agenkizo mu wiki omulungi atulaba tukusaba otukkirize tugifundikire wano gwatufiddwa nga bulijjo ogenda ku mitimbagano eja YouTube ne Twitter oteeka mu Star TV Uganda program ena agenkizo mu wiki osobola okugisangayo ojo tebulyo Kalondoozi ajja kudda ekiro ssaawa 3 amawulire agenkizo kusatu bwe guli ate nange nja kudda essaawa 2 program amazima n'omukyala Joy Kyakabaale. Tukwagaliza weekend ennungi tugoberere ebiragiro by'omukulembeze gw'eggwanga awamu ne ministry y'ebyobulamu. Nze Jethro Kasaiji timu gyenkoza nayo anyambe ku kamera Sega Wakarim ne engineer abaddeyo mu control room omukyalo oyo mupiira nya sinabikwata bulungi naye oguddako ebinnyanja kulyogera. Tukwagaliza okusiba bulungi weraba.